mwaka gwa 2008 omukulembeze w'eggwanga yeesitula n'agenda e Malaba n'atongoza ekifo ekyali kirina okuzimbibwa kituukiremu n'okuterekebwamu ebyamaguzi okuva e Mombasa nga biyingira mu Uganda. Kyali kyakuzimbibwamu n'eddwaliro gattako essomero. Obukadde bwa ddoola za Amerika 200 ezaali ez'okweyambisibwa okukulaakulanya ekifo kino. He came and he laid the foundation, he addressed the press, and there were even the MP. By then it was the Ekanya. Mu myezi egyaddirira 3 wano kyali kikakuba twalabaloole zitandika okusomba malamu kubiwa biki nga buli kimu tulaba nti waliwo ekigenda mu maaso. Bisani post ne babiteekayo buli kimu kyali kitambula ku speed. After some few years, we began seeing there is no the markstone that the president commissioned, and it was just where we are standing. Kyali soogema omutuuze ku kyalo Amoni ekisangibwa e Malaba yali wa myaka 18 nga president atongoza ekifo kino. Ne gye buli eno yeewuunya ekyatuukawo. Twali tusuubira nti tugenda okufuna wano emirimu, tugenda abalina qualifications boona n'abatalina, buli omu abadde agenda kugwa mu class yagwiramu afunira awo obulamu. Kuva ku olwo paka n'erwaleero sirabanga ekintu kyonna, ekintu ekyaddako program eyaddako wano twalaba standard gauge railway ye program eyaddako naye eyo naye tebagizimbanga paka kati. Abatuuze e Malaba batubuulidde bye baali beesunze mu nkulaakulana eno. Ettaka lyalinya bbeeyi kuba nze nalina ploti wano gye nalina akatunda miliyoni 17 naye mu bbanga eryaddako omwaka gumu oli yagitunda miliyoni 10,010. It was estimated approximately 3,000 people are going to be employed. Projekiti eno yali yakutuula ku bugazi bw'ettaka bwa yiika 2. Abamu ku batuuze abaali bawadde ettaka okuteekako enkulaakulana eno nabo byabasobera dda. There were squatters actually that we got on the land who claimed they were not adequately compensated. Abakulembeze balowooza ensonga zirimu obulyake. Projekiti era yalimu okusika omuguwa n'ekibiina ekikola ku by'okusunsula ebyamaguzi ebiyingira mu ggwanga. Last year around September, when some other group moved around a petition purporting that the people of Malaba no longer want the project should be taken to elsewhere. Mu kiseera kino ekifo kyafuuka mpuku y'abanyazi. Akulira ekitongole ekiwooza ky'emisolo mu buvanjuba bwa Uganda Jofule Balamaga annyonnyodde ebiyinza okuba nga bye byaviirako empeereza eno okuziŋŋama. Twagunjawo enkola gye bayita single customer state operations. Oba enkola ey'okusasula omusolo ebintu bikyali mu Mombasa. Kitegeeza nti omusuubuzi akola empapula ze ezimukkiriza okusasula omusolo ente eri mu Mombasa, kitegeeza nti yatemera ozikebera nga tezirina buzibu agende mu Mombasa n'agira konteyina ye. Wano ku booda oluusi tukebera bukebeza okulaba nti ebintu basasulidde byebyo oba si byebyo. Tukitwala akabanga katono nnyo tekyetaagisa muntu kutwala.